Tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebaza okutukuuma wakati mu nsi eno ejjudde emisege n'empologoma ziba zaagala okubataagula. Tumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi, ate tubasaasira mmwe abayita mu kiseera eky'okusoomooza, abafiiriddwa abantu tubasaasira ne tubasaba mwekwase oyo nannyini myoyo n'egyo gy'atutte agitebenkeze mirembe. Buli kintu kyonna mu nsi kirimu obulumi. Omukyala bw'aba ayagala okulaba ku mwana ayingira leeba, oba nteeketeeke oba ya butonde, yonna waliwo kyafiirwa. Afiirwa, bamaama baffe bafiirwa omusaayi gwabwe ffe tusobole okuzaalibwa. Ndowooza ye ntukuzibwa gye tutukuzibwamu. Bafiirwa omusaayi gwabwe tusobole okujja ku nsi. Kale mu bulumi omuntu mwayingirira, mu bulumi omuntu era mwagendera. Ky'olina okuwaayo kyekyo ky'oteekwa okuwaayira ky'otegedde mu bulungi nga teweesaasidde. Kale mugume kubanga tewali kkubo ddala era ekkubo lyeryo. Munywere, mugume ate munywere. Ndowooza nti mwasuze bulungi. Mbaaniriza mu program Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Leero ennaku z'omwezi ze tuyita enzingu 30. Ezzooba lya mukulukusa bitungotungo, eddaaza lya 221. Enzingu ziri 3. Ezzooba lya mukulukusa bitungotungo, eddaaza 221. Ono John ali wano tabitegedde. Leero ennaku z'omwezi 3, omwezi gwa 10 October, omwaka gwa Mukama waffe 2021. Tewaliddayo kubaayo lunaku luno, nnaku za mwezi 3 omwezi ogw'e10 mu mwaka 2021. Nga bwe lukedde, bwe lunaagenda teruliddamu kulabikako nate. Ekitegeeza ky'oteekwa okukola leero tokyongezaayo mu lwankya, kubanga tomanyidde ddala olw'enkya lunaakya lutya. Ebiseera bye tulimu n'ebiseera bye tuyingiramu byongera okukaluba era byongera okuzibuwala. Biseera bya kwesiba nkoba. Nga bwe mulaba ebintu bingi ebigenda mu maaso, okuggyako mmwe abatunudde obutunuzi naye nga temusobola kulaba bye mutunuulidde. Sabbiiti ewedde twejjukiza nti tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Ono Yowaana abeera wano Bubeezi, ebintu ebimu tabijjukira. Bw'omubuuza, ate nga ye muyizi wange asookerwako, omubuuza nti kozi oli twatunuulira ki? Akugamba ebintu birala. Nsaba obikwate kubanga ggwe anzijukiza. Olwaleero tuzze tutunuulira ebitonde eby'enjawulo na biki bye tuyiga okuva mu mbeera zaabyo n'enneeyisa yaabyo. Olwaleero njagala twefumiitirizeeko ku misege, wolves. Emisege, wolves. Mu nsi ejjudde empologoma n'engo, emisege tegikoleramu katemba.
era tegisaagiramu. Buli ali eyo ng'olina omwana omuzadde, ekyebbeeyi kyokka ky'osobola okulekera ensi eno ye mwana ow'ensa ateekeddwa. Nzija nnyo wano ne mbategeeza nti gwe kikugaggawazza n'ogula olutimba olunene olwo olwa terefayina mu ddiiro lyo, si lwakuba wasoma nnyo, nedda, naye ebyo bye wayiga ng'okula kuva mu maka g'abakadde bo mu ngeri yonna gye wakulamu, okubonaabona kwe wayitamu n'ebintu eby'enjawulo bye wajja olaba bye bikubumbye ne bikusobozesa n'okuganyulwa mu kusoma kwo mu buyivu bwo. Awatali nnone ezo values ezakubumba okufaanana nga bw'ofaanana, okuyiga okutegeera abantu n'okukolagana n'abantu, okuyiga okumanya bwe weeyisa mu nsi, by'okola ne by'ototeekwa kukola, ebintu ebyo ebyatukubyanga kibooko, okunyiiziira kikkubya, okukyamuukirira kikkubya, okugambako n'obeerawo nga tetegeera kikukubya, ebintu bingi ebyatukubyanga. Oyinza okulowooza nti baali batutuntuza, nedda, baali batuteekerateekera ensi eno. Ebintu ebitusobozesezza okutuuka we tutuuse awatono, gwe wawootuuse awanene, byebyo bye twayiga nga tukula. Ekibuuzo, newankubadde omwana omututte mu ssomero asome, omuyigiriza ebyo ebyakufuula ekyo ky'oli, oba olowooza digiri n'emisomo emirala egy'ensi gye gigenda okumufuula ky'oli? Katonda nno akoze ekyamagero n'akuumira abaana awaka emyaka 2 n'omusobyo, nga kyayagala ababaddiza mmwe ababazaala mubalage ekkubo, mubateeketeeke, kubanga ebbanga lyonna mubadde mukozesa ekigambo ky'Oluzungu nti tuli bize. Abaana babazaala mu mulembe guno kaba kaweza emyezi 3, maama alina okugenda okukola n'akasuulawo, n'akalekera omuyambi. Omwana n'akula na nnono za muyambi era n'atambulira mu buufu obwo obulamu bwe bwonna. Lwaki? Ng'omaze okukula nga tokyasobola kukeera kugenda kukola, ogenda kukitegeera nti emulimu gwokka omukulu gwe wayina mu nsi be baana be wazaala. Ng'omaze okukula nga tokyasobola kugenda kukola na kudda mu byakuteganyanga, ojja kwejjukiza era ojja kukakasa nti obuvunaanyizibwa bwokka bwe wayina obukulu be baana be wazaala. Bw'oli balaba nga baakyama nga batawaana mu nsi eno, y'ennaku eri kutulugunya okutuusa lw'oliva mu bulamu bw'ensi. Teri kiruma muzadde yenna nga kulaba mwana we nga talina kyaliko, talina waali, talina gy'ava, talina gy'alaga. Kale waayo ebiseera okutunuulira abaana bo, okubalaga ekkubo n'okwogeranga eri obulamu bwabwe. Abaana mubanaaze mu byogero, mulowooza nti biri awo bintu byakubalaata. Taata ng'anaaza omwana we oba jjajja ng'anaaza omwana we ayogera n'omwoyo gwe. Ffe tuli myoyo egitudde obutuuzi mu mibiri, kyova olaba ntituzaala mibiri, emyoyo si ffe tukola ki? Si ffe tugironda. Wano kwabanga kwogera na mwoyo guno, kugubumbirira, kugukkakkanya na kugulaga kyakkola obeera mukakkamu. Ebintu bingi ebyogerwawo tebubeera bubi, wabula kuba okuteekateeka omwana ono, obanga mukkiriza nti omukyala asobola okwogera n'omwana we ng'akyali mu lubuto, lwaki tasobola kwogera naye ng'amunaaza mu kyogero? Twaseeseetuka ne tulowooza nti tutambula, naye nti tukyatambula. Mwe abantu abakulu abawulira kaakano, nammwe musobola okukuba akafaananyi ne mulaba omulembe gwaffe n'emirembe gyammwe bwe mwakula, bwe mwatambula, ne kaakano bwe tutambula ffe, nekyo ekigenda mu maaso mu nsi.
era mbakkaatiriza nti mwogera nnimi zammwe. Eggwanga lulimi. Mu lulimi Katonda mwe yakweka ennono ezikuuma eggwanga eryo. Kale mugenda kutonda mulembe ki ekyokulabirako kati nga wano ewaffe omwana teyeekakasa luzungu naye lwayogera lwogera luzungu si Lungereza, naye ate n'olulwe talumanyi. Kakati bagenda kutuuka mu maaso awo nga boogera ki era balikulembera ki, baliteekateeka ki era balikuuma ki? Tewali. Ensi y'enkya etuddemu abo abato kyova olaba temubazibira kkubo, temubalwanyisa, mubaggulire naye mubateeketeeke era mubalambike. Kubanga ensi y'enkya omukulembeze ow'emyaka 10 okuva kati tannaba na kulabika kaakano, tekannaba na kuzaalibwa. Omukulembeze w'emyaka 5 egiddako ali mu kalenzi ako akata akakyafu akasuze tekanaabye. Omukazi ow'amaanyi maama w'enkya maama w'ensi ali mu kawala ako. Kale bw'obanga tokateeseteese kanaayonsa baana ki? Akalenzi ako kanaakuza kati abaana ab'ensi abasobola okutwala ensi mu maaso. Kiruma okusanga omwana omubuyabuya. Tetukisalawo naye okolako ky'osobodde nga bali bwe baakuzanga abaana baabwe. Mmwe abatuzaala musobole okuyimirirawo okukola ebyo bye mwakola, naffe tusobole okusanga omusingi kwe tuyimiridde okubaako akatono ke tukyakoze. Gwe lwaki tokawa omwana wo? Kale Katonda kyava ababawadde ebbanga eddene nga tebali mu masomero. Si mu bubi newankubadde waliwo abasobola okukozesa omukisa guno b'okulowooza nti bayitawo. Nedda, mmwe ababaddize, kubanga abategeeza nti bino ebyokusoma by'ensi bikulu naye tebiyamba nnyo kubumba nsi. Bino ebyawaka ebitandikirwako ly'essomero ekkulu erisooka lye libumba era ne lisitula kino kye tufuna mu masomero kisobole okuvaamu amakulu. Singa sitwakuzibwa ne bino tetusobola kubikola. Ekintuuza wano mu 88 si buyivu naye buyigirize. Ensi ejjudde abayivu bangi nga si bayigirize, naye ate ensi erimu abayigirize bangi nga si bayivu. Ebyo mubyefumiitirizeeko. Abakyusizza ensi eno si be bayivu ennyo, be bayigirize. Omuyigirize ayinza okuba talina digiri naye ng'alina ennono z'ensi, yazitegeera, amanyi bwe beeyisa ne bwe bakwata ebintu ne bwe batambuza ensonga. Nammwe mubiraba eyo mu byalo, omuntu ava e Kampala n'addayo nga tamanyi na bintu bwe bitambula, n'osanga omusajja aliyo ku kyalo nga teyasoma nnyo kugenda wala naye nga yateekateeka yakulembedde enteekateeka kubanga yamanyi, ye muyigirize. Emisege gino wolves gitambulira ku instincts, empulira n'endowooza, era gigenda giwunyiriza. Mu kuwunyiriza gigoberera ekyo kigiwunyiriza. Zuula ekkubo eriryo mu bulamu, olitambuliremu, oligoberere, weeweeyo mu lyo, okole kyonna ky'oteekwa okukola. Ekyokubiri, emisege gitambulira wamu nga famire, gikkiririza mu famire ne mu bukulembeze. Abantu baffe muyambagane. Tekijja kukuyamba kusituka wekka mu lujja olwo. Tekijja kukuyamba kubeera Katonda akatono mu lujja olw'abantu 50. Nedda, bw'osituka teekawo embeera, oddeyo obeeko b'okwatako, ate nabo bakuutire nti mbakwatako musobole okukwatako balala. Ekikuba kiddamu, ekikuba empya ebigwo ye muntu omu yekka bw'atyo okusituka n'atagezaako kubeera na mwoyo gusitula balala. Omusomesa asobola okusomesa omwana n'amusinga. Tofuna mbeera mbi, tofuna bujja.
ente ezaala nte kituufu naye ente enzirugavu esobola okuzaala ente enjeru. Ente enjeru lazima esobola okuzaala ente enzirugavu. Naye zonna nte. Muddeyo muyambagane, muzimbagane, ddayo ewammwe. Abalala nga beeruka, abalala nga bayambagana, nga beeyagaliza, mwe muli mu bintu ebitono. Bw'oyambanga totunulayo. Awo tujja kuyamba. Bw'oyambanga totunulayo ng'osuubira okuddizibwa. Nedda. Yamba buyambi muntu ogambe nti nsaba Mukama Katonda ayamba omuntu oyo asobole okweyimirizaawo. Kubanga bw'anaayimirirawo ajja kusobola okuyimirizaawo abantu be baleese mu nsi muno. Abo bw'abayimirizaawo nabo ne bayimirizaawo abalala ku nkomerero y'ensi mwenna muyimirira. Nazizi kuno ng'abantu batunuulira ekkubo limu bonna ne balikkiririzaamu newankubadde kati baayawukayawukana ne bafuuka ekintu ekirala. Era kyekituuse ensi okufaanana nga bwefaanana n'empya ez'enjawulo okufaanana nga bwe zifaanana. Buli omu kwagala kukwata n'amaka bwe mwawukana, omukyala n'akwata lirye n'omusajja n'akwata lirye, timusobola kugenda mu maaso. Timusobola. Ono alowooza kino n'ono alowooza kino. Bwatabaawo buyungiro nakubaako kkubo lye mutunuulira mwenanga awamu, tewali kisobola kubeerawo mu maka gammwe. Mukkiririza tulinga engalo zino ettaano. Kuliko kano akakazi bakayita kakazi kannaswi, kuliko eneddako eno ey'okusatu, n'eno esonga ennyo erowooza nti ekola nnyo na guno ogusajja. Ogusajja gulina amaanyi kituufu naye zino endala bwe zitabawo tegulina makulu. Kano katono bwe katakwata ku kintu tekinywera. Zino ebbiri zikola nnyo kituufu naye awatali eno yakubiri. Omanye engalo ezo baziyita namagalo, ensonge. Ebyo byonna kati bano ba John tebabijjukira. Abaana tebakokyezza ku bikokyo, abaana tebabageredde engero. Kati okumanya okwebuziba n'amagezi g'ensi tugatambuza tutya okugajja ku mulembe ogumu okugazza ku mulembe omulala? Lwaki ffe wano tutegeera nnyo nga tuwulira? Kubanga mu nnono yaffe temwalimu kuwandiika. Tukiyingiza mbuyingiza n'okukinyweza. Kyemuva mulaba ti oluvannyuma lw'okutongoza ekitabo naawe osobola ate tujja kugenda mu studio tukole eddoboozi lyakyo, tukikole mu ddoboozi. Kubanga ennono yaffe yakuwulira na kulaba. Owulira olaba. Basajja baatuulanga ku byoto edda bajjajja ne babuulira abaana ensonga ez'enjawulo. Balaba kubanga bw'olaba ojjukira. So bw'owulira nga tolabye weerabira. Baalabanga n'awulira n'abikwanaganya n'asobola okutwala ekyo mu maaso. Ennono yaffe yali ya oral tradition. Era twabeeranga mu oral traditional society. Yalinga ya jjajja abulira omwana, omwana n'abulira omuzzukulu, omuzzukulu n'abulira omuzzukulu. Bwe bityo bwe byatambulanga. Kyemuva mulaba constitution y'obwakabaka bwa Buganda teyawandiikibwa naye emanyiddwa. Ezze etambulira mu mirembe. Kale muyambagane, mutuuze abaana, mubabuulire, mubateeketeeke. Bwe mutali bateekateeka n'ekyo kye balina kiribaggyibwako ne kitwalibwa abateeketeeke. Kijja kuba kibi nnyo ng'oli eyo gye weebase weekyusakyusa nga bazzukulu bo tebali bulungi. Kiruma. N'ekyo kijja lwaki? Kubanga tuseeseetuka ne tulowooza ntitugenda mu maaso naye nga tetulina gye tulaga. Ennyumba enywera musingi. Mwagalane bantu mmwe abawulira. Kakano okedde ku makya ogenda okukwata akasente ko k'ofunye mu bugubi naye ogenda kukosa munno. Okosa waaki? Kasente ako lwaki tokagulaamu akakoko oba akanyama n'okatwalira abantu bo ne balya? Buli kasente k'ofunawo oyagala kukosa balala. Buli mukisa gwonna gw'ofunawo oyagala kuggalira balala. Onootuusaawa era onookomawa.
muli ku kyalo kye kimu mwenna tekuli masannyalaze naye olwanagana n'omulala akabanja katini nnyo bwe kati ne kakukozesa ebintu ebyo byonna by'okola nawe by'omanyi ebyo by'okola ebicaafu. Tuyambagane tuzimbe obwa Sseruganda. Temwawukana mu bintu bimu bya nsi. Mwenna mmwe bamu. Kale tewali nsonga lwaki olimirira omulala, tewali nsonga lwaki tokwata ku mulala, tewali nsonga lwaki toyamba abantu abo ng'olina obusobozi bwonna Katonda abukuwadde. Katonda atuwa bino by'atuwa si lwakwegasa wabula kugasa balala. Singa tulekayo okugasa abalala naffe ku nkomero tetuganyulwa, kubanga yagitonda ensi ng'okufuna ky'oyagala olina okuwaayo ky'olina. Omulembe guno ne gukyusa nga gutonze abantu bangi abaagala okufuna nga tebalina kye bawaddeyo, era kye kireese embeera embi. Kale muyambagane, muzimbagane, musobole okuzimba obumu omusobole okusinziira, okweyimirizaawo n'okukola ebintu eby'enjawulo. Njogedde nnyo ku baana kubanga ly'eggwanga ly'enkya. Kati gwe omusajja oba omukazi asomye nga gwe ensimbi n'oddayo ewaka ng'oyogera n'abaana bo mu Lungereza, nsimbi? Kirungi nnyo 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 omwana okuyiga ennimi endala, kirungi nnyo 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 omwana okuyiga ennimi ezisoba mu lumu, naye kikulu nnyo okutegeera olulimi lwe, kubanga n'endala azitegeera lwakuba ategeera olulwe. Kwata abaana be mulowooza nti bamanyi Olungereza, muwe olupapula lwa Daily Monitor, mugambe tabisoma mu Luzungu nga bwe biwandiikiddwa, abisome mu lulimi lwe, abyogere mu lulimi lwe. Tagenda kukikola. Okutegeera olulimi olulala omala kukakasa lulimi lwo. Lwaki nkiremerako? Kubanga abaana abo bagenda kubula mu nsi, bagenda kubulira mu nsi, ate y'ensi empya. Kakati bw'ebanga ensi eyo y'empya naye ng'ebuze egenda kufaanana ekyo. Omuchina ne bw'oli musanga e Uganda, omuyindi ne bw'oli musanga e Uganda, nkiremerako nnyo, nina ensonga zange. Omungereza ne bw'oli musanga e India, Omujapaani ne bw'oli musanga e China, Omukoreya. Lwaki mwe abaddugavu temuli baddugavu? Tubeeko n'omusingi gwe tuba tuzimbira ebirala. Bwe bati abaatusooka bwe baasobola okuzimba ensi eyali yeeyagaza, eyakwasanga abantu obujja. Bwe batyo bwe baatambulanga, era bwe batyo bwe baasobola okukola bye bakola. Program manya ky'oli, manya omulimu gwo, tunuulira ne ku buvunaanyizibwa bwo eri ensi. Njagala okubeebaza okuwuliriza mwenna abagoberera, abawaayo ebiseera okukeerera ku programu eno.